bene baffe Maama Nnaabagereka Katikkiro Charles Peter Mayiga ba ministers okuva mu central government ne government yaffe ey'Emmengo abaka parliament baffe nsaba osiime olw'akaama kankubiddwa ate ne maama Hajjati Nkalubo okunsaba mbeere mu bufunze ekiwandiiko kino osiime nja kikwasa Katikkiro waffe mbeere mpite mu bufunze nga bwe nsabiddwa. Nsaba baffe osiime nange omukyalawo ate member parliament akiikirira district ya Kalungu eri mu Buganda neyanze baffe. Baffe ayi bene ennaku si nnyingi nnyo nga ministry gyenkulembera evudde ekyaddeko mu Bwakabaka bwa Buganda ne tutta omukago okukolera awamu. Era mukadde kano nja kusaba abakugu abavudde mu ministry gyenkulembera bajjeko wano nabo beeyanze baffe. Enteekateeka zonna ezikoleddwa nga zeekattiddwako abakugu okuva mu ministry, kabonero ak'enkukunala akalaga obumu tibutandise okutambula era ng'aboogezi abasoose bwe boogedde ayi beene. Era wano nsaba osiime baffe nkwanjulire abakugu bano. Dr. Kalist webaze maaso ga baffe, webaze obwami. Mr. Itsa Katwesije oyo Associate Commissioner for Water Resources. Owokubiri ye Principal Forest Officer. Abo nno batukoze obulungi obutagambika mu ssaza lyo ery'e Masaka naye ate mu kitundu ky'enkiikirira batuwadde emiti omutwalo mulamba era abavubuka gye bali baffe bali mu kugisimba wenjogerera. Engineer Paulo Kato oyo ye musajjawo baffe atwala ekitongole eky'amazzi mu Buganda. Charles Muwonge oyo yakwataganya n'okwogera ministry yaffe. Olwakadde bonna boolabaawo baffe basajjabo. Tuwera mu maaso go baffe nga ministry eya obutonde bw'ensi awamu n'amazzi, tuwera mu maaso go baffe tuli bawulize era tugenda kubeera bawulize era omukago tugenda ogunyweza nga tutuukiriza ebyo ayi baffe beene by'otuwabula okukola. N'ebigambo ebyo nsaba baffe osiime ntuuse obubaka bwa muganda wange Beatrice Anywa eyeetonze ntuuse okwetonda kwe gy'oli nti yawandiikibwa yayitibwa Katikkiro yamuyita mu butongole netasobodde kubeerawo era nansaba nti bw'onooba osiimye omuwaakadde ng'ayita mu Katikkiro waffe wiiki ejja akyaleko e Bulanga Emmengo. N'ebigambo ebyo baffe siima nkome wano.
Tweyanziza nnyo minisita mukama wange ensonyiwa naleseeyo abantu bo bannakyewa bankeretanyi bazizaawo bugooyo mu lunaku lumu kibuyaga yamusudde naye bamuzizaawo. Mukama wange waliwo n'ababaka bo ab'ebweru nga bali ku mitimbagano balaba omukolo guno butereevu. Oweekitiibwa Wycliffe Lule Musoke we New York, Esther Muyinda owe Canada, Abasi Nsubuga owe mu Bwarabu, Moses Mayanja owe Washington, ne Nelson Mugenyi omubaka we Scandinavia. Naye waliwo abali mu Buganda mu ggwanga mujje Midwest, waliwo Father John Mukasa Sebaana aliwo wano ku mukolo, ne mukyala Maria Goretin Nakityo Namuli we bali wano ku mukolo ogwo. Mukama wange ntwala omukisa guno okuyita Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Mwanyiterimba nga ddala Mwanyiterimba ku nnaku nno olwabulungi bwansi anzikirize muyite Mwanyiterimba nga minisita w'ebyobulimi.